Ekifaananyi kino kiri mu kutambuzibwa ku social media platforms ez'enjawulo mu ngeri enkyamu. Nkiddamu buli omu eyalabye ekifaananyi kino eno mu bwongo bwe mulimu nti ye mukyala eyalabikira mu katambi ng'atulugunya omwana omuto ddala, kyokka ate nga kikyamu si kituufu. Amawulire amatuufu oba ennyini kifaananyi kino eno details entuufu ziri bwe ziti: omukyala eyalabikirwako ng'atulugunya omwana mu katambi, amazima amatuufu gali nti nina ennaku okutegeeza nti tannakwatibwa. Poliisi tennakubeera ng'evaayo tutegeeza mbu y'ono. Lwaki kino ekifaananyi abantu kye bali mu kutambuzibwa ku social media platforms ez'enjawulo nga bagamba mbu ye mukyala eyalabikira mu katambi ng'atulugunya omwana? Bambi wonna wonna w'okirabye basonyiwa abakikoze, kubanga neno ku SMX Media ffe tugetinga deep mu kubeera nga tusolovinga ensonga ne tutuuka ku mazima ag'enkomeredde. Omukyala oyo gw'oli mu kubeera ng'olaba mu ekyo ekifaananyi bamuyita Bridget Birungi Tuhayise. Bridget Birungi Tuhayise yalondebwa abakuumaddembe nga kirabika aliko ekitali kituufu ku mutwe, so si ye mukyala eyalabikidde mu katambi ng'atulugunya omwana. Nero ono Bridget Birungi Tuhayise alina emyaka 23. Ono yategeeza abakuumaddembe bamugamba nti obeerawa, yabategeeza mbu ye abeera Kagadi. Kyokka ate ekiseera kye kimu we bamubuuza ogambye obeera Kagadi side ki, n'abagamba nedda sibeera Kagadi, mbeera Kyenjojo. Womugamba ye obeera Kyenjojo nga side ki, tugezeeko okubeera nga tulaba ngeri ki gye tukuyamba, ng'agamba nedda nze mbeera Kagadi. Nedda mbeera Kyenjojo, kwegamba aliko ekitali kituufu oba aliko ekikyamu ku bwongo. Neero ono yakwatibwa n'aggyibwa mu Mayuge Police Station n'atwalibwa mu ddwaliro ly'abamagye Military Hospital. Mu kubeera ng'atwalibwa mu Military Hospital eyo gye yaggyibwa n'atwalibwa ebutabika ssaawa zino gy'ali mu kubeera nga ajjanjabibwa. Njagadde okumakinga this statement clear nti bambi ekifaananyi kiri mu kubeera nga kitambuzibwako information etambuzibwa ku ekyo ekifaananyi si ntuufu. Ono mwana muwala yalina emyaka 23 nera nga bamuyita Bridget Birungi Tuhayise. Mukyala wattu bambi ayinza okubeera nga aliko ekizibu ku bwongo, nera nga ssaawa eno wenkoledde story bamututte mu ddwaliro ebutabika okubeera nga ajjanjabwa. So omuntu yafunye ekifaananyi n'afiidinga ensi yonna yonna eya Uganda ne information enkyamu mu kifo ky'okubeera nga ate omuntu obwati tasobola kubeera nga avaayo clarifying ensonga nga nze SMX gyenkoze n'okubeera nga ntangaaza eggwanga okutwaliza owamu. Tusaba busabi n'omukyala oli yalabikwa mu katambi ng'atulugunya omwana, mazima ga Katonda akwatibwe nera aveeyo alagibwe ensi nti y'ono twamaze okubeera nga tumukwata. Wano ku SMX Media ngenda sigala nga nkuwa information kyonna okola subscribing ongena notification bell etujja kubeera mu minsi nga updates naddala nga zino.